ngenda kujjayo tuli ku byanguudo kati ekkubo waliwo amakubo aga kolansi mu town council kati ab'ekitongole kya yunula ne bakontrakita be bawokola amakubo bino Matuga Semutoka Peeka ne mu Semuto town council baagala kuyiwamu kolansi amakubo gamu kati waliwo n'ekkubo eddala eva ekijaguzo ogenda Nakatandagira bannaffe abamu baali balituulidde nga bawandiikidde pulezidenti nti abantu baasaba okubalirira simanyi obuwumbi 8 nga lijjiddwako naye twakkaanyiza okusajja nti ekkuwoliddeko tewaliiwo asaba kumulirira so abantu b'e Nakatandagira kuba bano ekkubo badde balijjeeko tebasabangako kubalirira basaba ekkubo lyabwe balibiireko nebawaayo naye kati bano badde bawandiise nga bakola ebyekibbi mbu pulezidenti ekkubo eryaliteeke walala mbusimanyi bw basaba 8 biliyoni naye nze bano bannatudde nabo mu lukiiko nabagambye Nakatandagira tesabangako kugiririra kubanga ekkubo eryo liri ku paati kino kuva ekijaguzo okutuukawo so abantu baffe enkya olunaku lwokubiri ngenda kukeera eyo Nakatandagira ne mu Semuto town council kubanga bansabye kilomita 5 ze bagenda okuyiwa mu kolasi mu town bakati bwe bakola Matuga Semutoka Peeka bwe batuuka mu town council balekulawo kolasi kati babawa kilomita 5 mu town kakati twalidde ne ba contractor ne bagamba nira okubalaga obutundu bwe balina okuteeka mu kolasi nasabye abaami baawo okwasaganya nabaawo mu town council bafune kolasi then ne Nakatandagira n'olwekyo bondaba yakulwokubiri nkwegayiridde nnyo mundeke tukyali ku byamakubo bwe mbanzize mundeke tumaliriza ate bwe tumala tunyakikataganya mu ngeri area emuzingo otuuseewo kati bwe tunaamala okwola olunaku ate waliwo meetings endala zetugenda okubanga tugira njagala kusaba waliwo abantu baaweekalagala Ekasangombe abankubira essimu nti mulina ebikondo by'amasannyalaze naye tekuliiko waya era n'essaawa za kakati nva kwogera ne minisita w'ebyamasannyalaze negundwe kubanga by virtue of being a shadow minister ne shadow minister w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ekibuga kati kinkwakatako waliwo obukiiko bwe nina otutuulako kakiiko ka natural resources twasinkana minisita w'ebyamasannyalaze n'asaba nti ku lunaku lw'ebbalaza mutwalire ebyalo ebyo ebitalina bye baateeka emiti gy'amasannyalaze naye nga tekugendangako waya kati n'olwekyo abeekalagalawo basaidize ekalagalawo waliwo abaami abaali bankubidde awo mu Kasangombe munkubira essimu nga nvudde wano tusobole okulaba nga ntwalayo ebyalo ebyo naddala bw'oba oli munakaseke ng'olina ekyalo kyo nga waliwo naye nga tekuli waya nkwegayiridde nnyo bimpe olunaku lw'enkyanja abasimba emiti baba balala n'abasibawo waya balala anti olumu babiteekawo olwa politics ne babirekawo njagala kusaba abaami ba Ssaabasajja Kabaka abo Nakaseke bangambye bulungi bwansi agenda kubeera awo Kyamutakasa naguze enkumbi zammwe n'enso era ebbanga eritali lyewala namwe ngenda kubamba kwasa nga 15 webangambye omwezi guno emikola bulungi bwansi ngenda kubikwasa kansala Kambugu abibaleetere enkumbi zammwe nyingi n'enso nyingi namwe abavubuka beerwetunga abewa kansala Lwanga namwe bomba zammwe zazze nja kubanzi bakwasa ebiseera ebimu ojja kunsonyiwa saagala kubasinkana kubanga tuba tumaliriza ebintu by'obukiiko buno abantu abamu babeera n'akajanja kati se mukama wange njagala kusaba kino maliriza okubuuza ku bantu baffe njagala kusaba mukulu Museveni omusolo gususse omusolo gususse ku bintu abantu baggalawo bizinesi enkya n'eggulo abantu beeyiya ne kakati abamu bazzizaayo abaana ku masomero naye abamu abaana bakyatudde wakati bamanyi kiddako masomero alawulidde onalebo Janet Kata Museveni Musowa Education laga nti temufuula masomero bizinesi kati akoma ku kwogera naye tasobola kutuukayo ate baminisita ebyogera ebigambo byasikyabitwala kuba bonna balina amasomero bonna balina amasomero n'olwekyo emboozi zaabwe mbasaagala essomero eryabaalina minisita libera example ne baga nti mukyala Museveni amasomero ge gasasuza emitwalo 2 kati nkwadde kyakulabirako nze kugambe uliza statement yange buli minisita w'education alina essomero amasomero mayitirivu ge balina so babeere ekyokulabirako
kubanga abazadde bangi batuuza amasomero embeera mbi tubatwala mu technical schools ne mu technical schools gye tubatwala tezinnabera facilitated ate nafudde enseko mayibe tujjano ne twogera nagamba abasajja bawano nti bannange tulina abaana babasomesa diguli naye mufeeyo nnyo abaana okubatwala mu technical schools bafunenga ku skills naye ennaku ezo baalanga emirimu bana ababubaaka abakola amakubo ababubaaka ne balanga emirimu nga baagala abakozi b'amakubo 300 nga bali bangi abubaaka kakati bweranga ne bafuna abavubuka bangi nnyo ng'abavubuka 8 abasaba emirimu naye nga bonna balina diguli ne bagenda batuusa wali nga tekuli n'omu alina sikiru nga babagambye okutema okusala emyala gy'enguudo okuzimba buno broadcabs okukola ki nga babakwasa emirimu ebintu gijjo nga bonna kuliko abamasters abaki kakati era bayinginiya naye nga balina bubeezi diguli era njagala kusaba abasajja mmwe aba engineering construction company kuba nsubira zimwe yaggwawo enoyoka yeriwo nga local company eyaba bubaka muteekeewo technical schools ezisomesa abantu skills abakozi b'amakubo nagamba wano nga nkomyewo nvudde e Rwanda negamba ekyendabye e Rwanda kyanjawulo nnyo bw'ogenda e Rwanda natambula nga bakola amakubo g'e Rwanda saasangawo mu China n'omu abakola amakubo g'e Rwanda bonna Banyarwanda kati Kagame ye kyakola akwata bano abavubuka Abanyarwanda n'abatwala ne babatraininga mu nsi z'Abachina n'abatraininga mu z'Abangereza n'agula ebyuma n'abibakwasa n'abagamba mukola amakubo naye ffe wano buli kubo lyotuukako lya mu China ate nagamba bali eri nti aba indigenous people wano abalinawo companies eziri mu construction mubawe capacity building abaana bavenga Makerere nga bwave Makerere naye omuntu mwatuswazizza nnyo geno ripooti eri mu parliament nti abavubuka Abubaka Construction Company yabayisa abawe emirimu naye abavubuka 99.9% nga bonna balina bubeezi diguli nga ne bwe bagamba teekawo road cab nga tamanyi na kye bakola naye nga balina abasomesa mu technical school maya mu university wajja babagamba njange kitwewunyisa n'olwekyo nze nkisaba construction companies ezisobola okukola kibayita capacity building okusikiringa abaana mu ebyo bya road construction oba byaki ebyo mu bibawe mu kifo ky'okubawa Abachina kubanga kupagambye Rwanda ekkubo lyao likolebwa Omunyarwanda addira ssente ne ziba nga saturating within Rwanda naye ffe wano buli kimu kiriko tractor ne bajjayo omwana nti tukuwadde omulimu ova mu university Makerere olumu bano abasajja tubanenya abo abakozi b'enguudo ba Bubaka Construction Company n'abaani abalala bano ng'ogyeko n'aba local construction ne bana abayunula n'obanenya nga bagobye omuntu n'abanga alina masters naye nga tasobola na kuteekawo nga tamanyi na kyetaagisa naye nga alina first class masters degree nogamba era balina amadiguli mangi gabamenyera bwerere n'olwekyo tubagamba amadiguli temulina makulu amadiguli gamwe tegalina makulu mugende munoonye skills ne mu byagulikaita ffe ebiseera ebisinga mutera okutusanga nga tuli mu nnimiro siri bubi nnyo okunsanga mu nnimiro naye I become exemplary to the society nina mukwano gwange omu bamuyita Saliwaawo Kabeere yansanga nga nkutte ejjambiya ngenda mu nnimiro nangamba onalibonaawo olima ne mubuuza nze mpita malayika nti malayika eno emmere erya ya mwoyo era yokyobola banze buli wentandika nkugamba genda okole kati tuli mu biseera bya bufuzi n'osanga ono bamupalapalanye bamuze eno bannabyabufuzi nga ne munnabyabufuzi akumalira obudde naye ngwazze okuyamba naye ng'olaba ayagala kuyambibwa kakati kyenva nkubiranga abantu baffe go and work buli omu asobola okuteekako ettofaali ku nsi yaffe Uganda singa gavumenti eno eba erina omulamwa kubanga nabagamba nti Germany nze nabeerayoko mu katambi akayita domestic colony naye nga Germany nabuuzanga lwaki Abajamani bagagga ne bangamba Abajamani bagagga
kubanga bateeka nnyo essiramu ze bayita technical schools fano tuzita teeko kine bw'oba osomye ebitabo byo bino eby'olungereza olina ky'olina okukola nti oba baba babuuza omusajja makanika oyo noonya Luttamaguzi oba omukozi w'entebe eroonya Luttamaguzi oba omukozi wa leediyo noonya Luttamaguzi omwana omuto ava Germany Germany omwana olumala P7 yaawo nga atandika okunoonya kyanaaba mu nsi ne wano nosanga essajja ekkulu limaze 6 nga terimanyi kye limala mu nsi nenga asobola okuyiwa ebintu byonna byonna leediyo n'agiwa n'emmotoka n'agiwa naye wano nosanga omusajja mukulu wa myaka 5 nga tasobola na kuvuga mmotoka alinnyako ekigere n'akiteekako bw'ati kakati kitwagala okukyusa mu nsi yaffe twabagamba luli emabegako eri nabagamba nti mwami Museveni we yajja okufuga eggwanga lino yasaba okufuuka pulezidenti naye nga tamanyi kibakozesa bwa pulezidenti Mwami Museveni wanted to be a president and became a president, but didn't know what to use the position of presidency. Mwami Museveni alinga alwana nnyo okufuuka president bamuwa owa president nga tamanyi kyakubukozesa. Yensonga lwaki eggwanga lifaanana nga bwe lifaanana. Kiba kyaliwango ogyeko ebyobufuzi. Kubanga wano banansi muli bangu nnyo era wano ng'ogyeko politikisi wammwe tewaliwo kitambula education sector efudde biki byonna bifudde kakati ekyo sebo mukama wange ntandise nakyo naye nzikiriza nalabye olunaku nsembyakyo nakyo nalabye olunaku lwajjo omukulu ono gwe bayita Mike Mukula nga bamugamba nti yavumye Abaganda embwa nti yayise Abaganda embwa oyo Mukula ng'ogyeko ebya social media y'omu ku basinga okuwasa abasajja Kabaka ekitiibwa nze si mukwano gwange nnyo naye mukyala we mukwano gwange era mukyala we muganda bw'oba mulaba mu ebyobufuzi byammwe bisobola okubeerawo olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka oyo kolasi gwe mulabamu gwasula ebbanda Mukula yayiwawo kolasi ebanda ngo agende olubiri lwe Mukula yayiwawo kolasi tasobola kutuyita ffembwa kubanga ne mukyala we tasobola kwebaka mu nnyumba nambwa kuba mukyala w'embwa mukyala Muganda so mukyala wa Mukula Muganda era y'omu kubawulirizanga nnyo programu zaffe namulabye nga yeewozaako naye alina ebyobufuzi tusobola okuwawukana namulabye nga ali ku leediyo ya Buganda yeewozaako ebyobufuzi tusobola okwawukana naye era kye tubagamba nti use social media responsibly kakati eteeka okubeerawo kyanjawulo n'enkozesa y'amateeka bano abavubuka abamu musobola okubawabula nti social media mubukozese ku bintu ebiri productive kuvuma abantu oli ne bamugula nze waliwo omusajja omunabyafuze ennaku ezo badde mu lutalo ng'alina obuvubuka bwe yagula nti munyambeko ku social media munvumire gundi kati omu kwabo abavubuka nga namuyambako mu byokusoma kwe ne mugamba gundi oyo akuwa ssente ogule data osibe ku kompyuta oyombe n'abantu ku simu yo akuwe ssente awutandikewo omulimu okole kubanga era nze kyeŋŋamba n'abantu nti Luttamaguzi bw'akuwa omutwalo n'osiiba mu kitisaati kya Luttamaguzi ng'oyimba Luttamaguzi mubuuze nti n'akola wa nkugambe nti ettaka ly'ewammwe lyaggwawo nti kwata enkumbi ogende okole bw'onookola ekyo kyennyini ky'okola kye kigenda okuleetera obugagga si buno butwalo simanyi 10 onale bazze ne musiba mu busitenseni nti omusajja atuwadde sente tyakuwadde meka nti buli omu agenze na 10,000 ebyo bannabyabufuzi batono nnyo ababibuulira abantu omusajja agabye mubuuzi ogenze mu biseera eby'obululu olumu waliwo omusajja gwe nasanga ng'agenda agabira buli kyalo buli maka nga agagabira hafu kilo y'omuceere nga yali agabira nga alonzeemu ekyalo byali biseera by'abasiraamu ebyokusiibulukuka ng'agenda bannange mundabiranga ddala n'afukiro y'omuceere kati awo we namulaba ne ŋŋamba ab'okukyalo okwo nti Museveni waliwo enjogera gy'atera okukozesa nti Uganda etandise okumpoomera kati bw'olaba nga munnabyabufuzi akwafukiro y'omuceere n'akugula era kyova olaba wano mwami Museveni ebyobufuzi bimwanguyira omanyi lwaki bimwanguyira agenda n'ababonyabonya emyaka 5 bwe giba giggwako ne batandika okukomawo mu byalo buli muntu ne bamuwaayo 15,000 n'ekitisaati kya kyenvu n'osanga omusajja omukulu alina brains ng'alaba ebyobulimi bigenze
amakubo gagenda amalwaliro temukyali ddagala abaana n'abasomye tebalina mirimu bannansi bali awo n'olima kasooli ogenda okumutunda omutaddemu miliyoni 2 naye ogenda omutunda wali eri nga bakugamba buli kiro ya kasooli ya siringi 5 gwe wateekamu miliyoni 2 okumukungula ng'ojjayo miliyoni 1 n'obutawera kakati awo ne mubeera nga mu byobufuzi buli kaseera kakati y'ensonga lwaki sebo mukama wange mbadde nga mmaliza y'ensonga lwaki tukubiriza abantu baffe omulanga ebyobufuzi webiri mubigendemu naye bw'ovaayo mu byobufuzi noonyaako kyokola ebyobufuzi webiri bigendemu bw'oba osazeewo okukeera mu byafuzi bikeeremu olw'eggulo obeeko nekyokola bw'oba osazeewo okukeera kubaako nekyokola then olw'eggulo ogende mu liberation kuba kati wano mbadde muwulira okulwanagana okuli mu bibiina by'obufuzi ennaku zino egwindi batutwala naddala Masaka simanya abaawa ne tubagamba nedda Masaka biri influenced by the state olutalo oluliwo olw'ebyobufuzi Masaka luli influenced by the state anti kati omukulu ono afuga eggwanga lino akozesa eŋŋombo divide and rule tabula ofuge ogende mu maaso era tasobola kuleka kintu kyonna kusigala nga kitambula atabudde obwakabaka bwa Buganda agenza ateekawo simanyi Saabanyala Basaabalulu simanyi Saabasese n'aleeta ekibinja ky'abantu bali mu kwegabanya wano ettaka nga bwe baagala bw'alaba abanavaayo okwogera n'abazibikira emimmonde mu kamwa n'obukunkumuka ne bakuba mu ngalo n'olwekyo sebo ab'e Masaka oba oli wa Nuupu oba oli mu Uganda ffenna kye twetaaga Uganda etambula tetambulira kuwolokoso mubuulira abantu ekyokukola ne mubeera example nga mukola obumu kuba Mungereza agamba agali awamu unity strength webale nnyo oyo Luttamaguzi nga munnaffe Proscovia Saudi Arabia naye akusiimye nnyo agati wakuteesa kubanga ali Saudi Arabia kanso Moses Kaumu kansala Moses Kaumu yekwali nange mutumiddeko wali nnyo mama namu wali mama Makulisi ebombo kwali wekigere kwali naye oyo Sebo Tampang mama Kulisi mugale Luttamaguzi ntera okuyimira wa Mutansava wa Mutansava naye nga abanabaayo mama Kulisi nampakuli yo mwana wuta gavumenti yena alemu yatugoba kuwuta genda kwegendereza nnyo labe BTFM Uganda mujjatwa mwana amaze okukolikayo malubuza bujigali faananyi ebiri osobola okuteesa osobola okulayikinga omanyi enkola bw'ababeera ku mikutu abatoliko omanyi kibayita okulayikinga omanyi kibayita okuteesa ate n'okukyalinga obimanyi ebintu ebikolebwa sijja kutendeka batabimanyi njogera ku abo ababimanyi nti ogenda ku Facebook BTFM Uganda Sam wanadaga oli ebweru w'eggwanga kijja kubanga tuyamba mwana muwala ani atuseddewo naye nga kanso n'ensima obwedda waali awulira Honorable Luttamaguzi tomunyenyeza mutwe agambye nti gavumenti General Museveni yasaba okukulembera eggwanga ne babumuwa naye nga tamanyi kukosa kifo kyabwa pulezidenti ekyakyogedde so okubuze kuba era Sebo mukama wange kanso ono yazze naye nge mwebaza yazze n'abantu abaabwe nga babalwanirira abasango be yazze n'aleese petition mu palamenti n'ababaka ba palamenti ono yazze nga kanso n'ababaka ba palamenti abava mu kitundu kya Masaka n'abaleese petition yaabwe ku ttaka lya Sango be mu palamenti Sebo nkwebaza era sijja kubalekerera ngenda kubalwanirira Sebo neyanza nnyo neyanzege muganda wange Profesa Warusimbi ow'effumbe Entege Buganda ekyo Sebo wemba mwanjula kizo obutakirekayo naye nzikiriza namuse ku Honorable Luttamaguzi Paulson Semakula era naye Walugave jjajjaawe ye omutaka Ndugwa babeere ye waffe tuli bakka kusiro naye nga munchalenginsimba yakola ki obutafuna linnya era wano ogyoli mugoli mu kika kyamu ennaku zino tubeeraliikirira ennaku zino nga tetubeeraliikirira abantu bano betuyitambulikabafuuseamanyako nisiima gaali Gakibayo gamanya gali gakinyakole ono simutuusa Gakibayo aba mutuusa njagala okusiima omubaka Honorable Luttamaguzi n'okumubuuzaako ne mwannyinaze Anne akola ogw'okututeekayo ku mutimbagano wa Radio Beat
abo bonna abali wabweru w'eggwanga n'abatasobola obaolyawo okutwegattako wano bafune omukisa nabo ogw'okuteesaako eri programu eno. Sebo mbabuuzizaako ennyo mwenna, nzikiriza mbuuze ku oyo agyekuumiddeko 96 akawumuza 3 e Kampala ne 91 akawumuza 0 eri waffe mu Guleta Masaka. Anti nze ndi wa Guleta Masaka. Kakati abo bonna bagyekuumiddeko. Abafunye ebirungi sebo nzikiriza mu ddakiika nga tewera mbayozeyoze ate era mbasiimireko Mukama Katonda kwebyo ebirungi bye bafunye. Era mu ngeri endala bafunye okusoomozebwa okw'enjawulo, nammwe mbasasiddeko nnyo naye kisinga obukulu Profesa n'oyo awuliriza biiti neesigama nnyo ku kugera kwa Katonda. Mmanyi nti teri kijja Mukama Katonda teyakiteekateeka. Ne bw'otabeera musiraamu kasita obeera omukkiriza nedda ssebo. Onalewo Luttamaguzi ow'omusaalaba naye akimanyi bulungi nti kiteri kijja Katonda nga teyakiteekateeka. N'olwekyo njagala okuzzaamu amaanyi oyo yenna ayita mu kusoomoozebwa awuliriza biiti essaawa zino nti toggwamu ssuubi kubanga Mukama Katonda akyasobola okukutemera ekkubo we litali. Ekyo kimanyi bulungi nnyo. Sebo nzikiriza ndopere Honalebo Luttamaguzi ensonga ya Sango Bay yagyogeddeko, mwebaza ne ttiimu ye obaolyawo bajja gikwatako ate era bagitandiseeko. Naye sebo mu Kato Corridor fe abaana tebannadda ku masomero. Twafuna obulwadde bwa kalusu, ennyama tetundibwa, amata tegatundibwa, ente zennyini tezitundibwa. 72 million dollars. Naye ate ekyanewunyisiza era mbadde nkigobererako ennaku zino nga ntambula mu komiti yaffe, ennyama baagiwera kyokka amata weegali. Embwa ennyama baagigaana baateekawo kalantiini ku kunyama naye ate amata kati awo neebuze ebadde abo standard kye baalikoze kye nabadde nsaba nti ente ziba engeme bazireke bazitundibwe. Yes, bazimanya nti ente z'abagundi ziba vaccinated ziba n'amabaluwa era zozo naye togira jumula nti jumula tugaddewo simanyi ente naye abantu abasinga okuba mu bifo ebisava mu gavumenti ba mu Kato Corridor mukabe mpola mpola. Sebo nze ndi mu kifo kye. Kubanga sebo wakijogedde ekyo twali mu palamenti ow'ekitiibwa Honalebo mwebaze tumwebaze n'akaaba nnyo ne banne nga baswakuwavu n'ono MP w'Eggomba mukyala ono omukyala omunene nnyo MP w'Eggomba umane MP Wakozo ne bakaaba nnyo ente tutwala n'ekimoso ente tutwala obwavu bungi. Kakati Honalebo Abedi Bwanika ow'Ekimanya n'agamba nti ensi batwala ku nnyama bataddewo kalantiini naffe musaba ssente okugula eddagala erigema naffe tusabayo okulya eddagala ly'obuti bw'emmwanyi kuba emmwanyi zaffe sipiika n'amugamba oda kakati ate tugenda okulaba kubanga ffe lwaki ekyo nkikugambye nti omuntu ne bw'aba wa mu Kato Corridor ne bw'aba weeno ng'afunye ekizibu kyonna gavumenti erina obuvunaanyizibwa okubayambako. Oba kisa ekyo ng'abaana bano bazze ku masomero musooke mutunuulye disitulikiti eziri mu Kato Corridor mukole waiver ono agimanyi kanso waiver mugambe nti ebiseera bwe biti tugenda kukkiriza ente ziyitewo naddala ezo ze tusuubira nti ngeme mugira mutunda wizitamu nga tumaze okukola assessment tujja kutereza naye tusobola kuva eri kivando lekye ngambye Profesa Nosebo Kanso gwe ng'omuwagizi w'enaale mukyagambye nti Museveni yasaba okuba pulezidenti wa Uganda ne babumuwa naye nga tamanyi kyakubukozesa. Omukulembeze w'eggwanga oba wavuddeyo dda n'omanya abantu b'embeera gye balimu n'okola sebo yadde mugambye okukiikirira nakaseke kyogamba baakuwa tomanyi mbadde nkutaasaamu kwekyesesebo ekyo si kituufu era sebo kola disclaimer ebigambo bye muwulidde siyalebyeyima bagikola pulogulamu ewe
naye gisaba nsobola gisaba sisobola gisaba bye muwulidde bya Honorable Luttamaguzi byabadde ateesa ku pulezidenti w'eggwanga bibye ng'omuntu si by'abantu abali mu naye nga kituluma kanso temugamba nti tutunda butunuzi lwabannaffe okubanga bataddeho kalantini y'ente babaleke batunde ente zaabwe abaana tebanadda ku masomero bava mu katokorido disitulikiti zonna olw'embeera ekirwadde ekyatuzinda ekyakalusu mu nte nolwekyo njagala okukubirira gavumenti omulanga etwanguyizeeko eddagala ery'okugema ne ba DVOs district veterinary officers bakwatagane ne bakkaawo baabwe buli mu madisitulikiti tulabe butya bwe tuyinza okugema ensolo batandise okugema naye of course nga bwomanyi nti batandise kasoobo ate ekizibu kye tulina nti obwetaavu bungi abaana tebanagenda ku masomero tulina aba P7 tulina aba senior 4 tulina aba senior 6 n'abalala bonna emitendera anti mu office ya prime minister tulinamu office gyeyeriraite y'ebibamba ebiwa bitalaebibamba so kati ministry ya agriculture bwebanga tesobodde kukikwata omulundi gumu yes enotifying prime minister's office nekola ku ebigwa bitalaze n'ebibanda kubanga bino bigwa bitalaze kyaguddewo ente ne baga nti endwadde kalusu so nolwekyo twetaaga okiwa priority era njagala okukubiriza Honorable Luttamaguzi bw'abazzeeyo mu palamenti ku lwokubiri oba oliawo ensonga eno bagisoosowaze nnyo esoosowazibwe nnyo tulabe butya naffe oba oliawo tujja kubayamba naye sebo era kanso ng'akaaba emirimu emisaba gyaba mu katokolido emirimu emisaba mu gavumenti gyaba mu katokolido nolwekyo mwe buliko waddeko sebo naawe bw'olina simutono omulimu era sebo bakwekyo tutabayo ku motoka ya sadomini n'ebendera naye sebo ebyo ojja bibulira rope oba oliawo Joel Senyonyi atuuse obubaka kubanga yateekayo erinnya liwali mu palamenti y'eggwanga naawe oba oliawo akola obulungi asiimibwa ekyo sikigaana lwakuba nti Honorable Luttamaguzi bwe twogera ekyo ye bwadda ku pulezidenti alaba talina kyakoze nga ffe tumugamba nga bannayuganda nti akola obulungi asiimibwa kyova olaba bannayuganda bamusiima ne baddamu ne bamukwasa obukulembeze bw'eggwanga sebo kamalirize nakano Honorable Luttamaguzi bw'abadde ayogedde ku kya social media abavubuka ababeera ku social media nenjagala omutegeeza nti ogimu ku mirimu gyabwe emikulu kwetaba mu kukola amateeka era amateeka baagakola kyetuyita computer misuse yalumbibwa buli angu nga bagamba kiki kyokola including member of parliament banne yali ayita private member bill yateeka erya computer misuse naye ennumba gye yalumbwamu nga balaba nti alina yeetalo z'abaana nga nedda ekisooka kya byonna etteeka bwe liba lireetebwa ono mubaka wa parliament nange nduubirira kugenda mu palamenti y'eggwanga ku nsonga z'abakozi era neeyanziza nnyo era sebo Honorable Luttamaguzi olutalunda nisigaimoteekako yaki kakati Professor Walisimba aleka tibakyoteekako gwe mukulu mu nyumba eno naye kakati omuwagira totandeko condition unconditional kubanga nange muwagira oba oliawo mu nsonga zezino kakati sebo nange nduubirira kugenda mu palamenti y'eggwanga 226 231 okukiikirira abakozi bafuna okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo naye kyembadde ntuusa ensonga yange nti amateeka gano gakolebwa mu palamenti y'eggwanga era palamenti yatuula nekola computer misuse act etteeka bannayuganda abamu lye baasiba ku Honorable Nsereko Honorable Nsereko si tteeka ali atuusa mulimo gwe ng'omubaka wa palamenti ekyo kimu ekyokubiri abo abaaliita erya Honorable Nsereko babulamu okumanyisibwa tuli wamu babulamu okumanyisibwa nti singa Honorable Luttamaguzi agenda ku foro ya palamenti n'aleeta etteeka teriba lirye
wabula constitution y'eggwanga egambye omanyize byentandikiramu. Yes, mu constitution. Ennyingo ey'ensanvu mu omwenda akawaayiro akasooka kakugambye njagala maama Nnaamu aye Namaliga ategere obukungu okwo ne mwannyinaze gwe bayita Nasazi Monica abeera erungujja kusobola webale nnyo ne Haji Kasule ow'Ekabowa. Ennyingo y'ensanvu mu omwenda akawaayiro akasooka mu constitution y'eggwanga Uganda eyakolebwa mu 1995 n'ekolebwa mu ennongoosereza ekugambye parliament yejokola amateeka yes ku buli nsonga yonna y'eggwanga lya Uganda for peace, development and good governance of the country. Byonna Kati buli tteeka lyonna erireetebwa parliament y'eggwanga oba omubaka wa parliament libeera for peace, governance and good peace, development and good governance of the country. Nolwekyo etteeka lyonna erireetebwa liba liyuna kutuluŋŋamya lutya mu ggwanga bwe tulina okubeeramu. So ekyo njagala okukitegeeza bakitadde ku Captain Michael Mukula oba bakiyunze batya ne bamulumba olulumba. So njagala okitegeeza maama wange Mukaakabano Saara ali eri gye bayita Lwettamu mu district y'e Lwengo naye akitegeere bulungi nnyo. So kakati ekyo nkiruŋŋamiza bulungi. Naye ekirala ssebo kyensembyayo nakyo njagala okukubiriza negatte ku Honorable Luttamaguzi bannayuganda okukola ennyo. Yes. Ennaku zino ekizibu kye tulina guno omwaka gwe tulimu ogwa 2024 tuluubirira omwaka gwa 2025 oba oliawo guno nga guggwako tugenda kutandika ebyobufuzi. Naye ebyobufuzi bwe binaakusanga nga tolina kye weekoleddewo kitegeeza ojja kuva mu myaka 5 gino nga weevuma gavumenti ate nga gavumenti si yakutuma okukola ekyo. Okay. So weetaaga okukola oba oliawo. So abatuuliza bonna mbabuuzizaako nnyo bonna gye basinziira era mbagaliza okuwuliriza okulungi neyanze nnyo tugende ku nsonga ebibiina ebigendo gati ebigenda n'okufiiriza abannayuganda balinki okugattagatta ebibiina bino tugenda kufiisa ssente naye balemye okutunula ku kyokufiirwa emirimu kwabo abadde bakolayo bwe tugenda okukyamuka tugenda tugasa ebibiina tufiisa trillion. Of course trillion tugifiisizza yegenda ofikka mu kantu ako naye bannaffe balagawa tetugenda kusigala mu kya auditor mukulu Muwanga kiyakoze ne Luttamaguzi yagambye nti abakozi 8,000 basigadde basasulwa. Kati njagala kwebaza era ripooti nagifunye nina akamu ku lukiiko kenkulako ke bayita akapa ezansooka okwebaza kansala waswe Ssegali kuza kulukasa egende emasaka tulyakira ebushenyi webale tuliza kansala Kajubye Kapeeka mukulu Kabanda Emitiyana mukulu Kwamaadi webale tuliza kiti kya Mwogo kwali Benjamin Mairikiti mukulu Kagogo Mulundu mukyana mukaka webale tuliza mukulu Kakoze Luwero ne Vincent Seruga Ekiziba n'Abwe Kakonde walese muto kati nabadde nerabiddeyo katono kakuse professor nga shadow minister w'ebyettaka njagala kuwabula gavumenti ettaka lino erya Naguru kitwamaliriza report emulwanagana eri ettaka temwokwata ku ssente za gavumenti ku lyonoona eri ettaka lyotafiire ettaka lya private Maryland babasaba ministry ya agriculture bagisaba ereeta ekyapa negaana okukireeta kubanga waliwo ettaka eryali lyayisibwamu nga ly'abantu sekinoomu bantu babiri so n'olwekyo gavumenti yonoona ssente zaayo eri ettaka lya Jeno Kahinda yaligula ku bantu babiri basajja baawo baganda kuba ebintu byano mugenda ne mwonoona ssente ate oluvannyuma ennyo ne mugendayo ensonga lwaki mugende musome ku decision za kooti kubanga ne palamenti yali ekinoonyerezaako naye n'ekimanya nti ekintu kooti kyebeesazeewo palamenti esobola kukyaniwayirinakukola bukozi apiiru so ng'okujjako nga mulina ddiiru gye mugoba eri ettaka lya Naguriki lye mugerako lyotafiire ate waliwo nawona abalala abakungu 15 abaafuna ripooti abaafuna abaafuna ettaka lya Naguriki bennyini ng'ogyeko entalo zammwe ze mulimu kubanze amazima gabeera mazima era ne ripooti yange waliwo abakulu ba State House be nalabe mutaddewo okunoonyereza mugyeko ewa shadow minister w'ebyettaka Luttamaguzi mbawe ku ripooti eyo kujjako nga mulina akasente mwagala okayisa kubamwe basajja bano kati ono gundi abaluyiza ettaka lye titumuweemu ssente nga bayisa eri
ettaka lyotafire ye mugambe eryawo limugulako okujonga yatunda wiri anti kyenkugambe bali bagamba nti balyetaaga awo baagalawo basajja ttaka lirye temuyonoona budde mujje mbaye ku lipooti mu palamenti ye10 ne Kadaga yakigoba mugende mubuuze ku gundi ya IGG mu lyagonja mubuuze mukyala bamugemeire yali anoonyako kati deni mujje mufune ripooti yange okuva mu palamenti okujjako nga mulimu expenditures mwagala okukola kakati eggwanga lino lirina obuzibu bunene nnyo tuzze tubabuulirako nti abasajja abafuga eggwanga lino Katonda yabawa omukisa nti generation y'abantu be bafuga nabo tebategerekeka era tewali fujjo likolebwa mu nsi mukulembeze yali alowoozezzaako mwami Museveni ne banne batakoze ku bannayuganda oba batagenda era nalabye jjo nnaku zino nga mutabani wa mwami Museveni atongoza ekisinde kyesimanyi bakiyita liigi simanyi liigi nendaba n'abasajja abakulu abamanyi ebyafaayo abasoma puliyambo ya constitution nti tutaddewo constitution eno amateeka gagobererwe mu Uganda okwewala ebyo ebyaliwo okuba nti no bikomawo nebisajjuka twagamba mwami Museveni nti Uganda si bwakabaka bwo era tokirowoozangako n'okiroota nti bannansi basobola okuleka mutabani wo n'abafuga Uganda si bwakabaka bwo era nemwe baminisita abanoonya okulomba obukulu ng'omukulu abalabe nga mulire mutabani we namwe abanoonya obufoofofo ne mudde ne mwonoona ssente za gavumenti mwekube mu kifuba eggwanga lino zibu nnyo nze nali mbaddeko jjajja wange omu yali abaddeko n'ensiisira mwe baafumbiranga emmere ng'ekolanga fumbiro ensiisira y'okumusana bwekwata omuliro ne bwe bakutenda amaanyi tosobola gizikiza wabula ogita buti n'oga oba emmere ejjiramu kati Uganda eringa ensiisira y'okumusana mukyokooza bannansi obusungu bwe balina mujjukira abaana abali mu makomera be mutaddemu abatalina musango ne battibwa abatalina musango ne mubateekeyo ne mubateekayo kakati mutandise n'okukyokooza mbu Uganda efuuse bwakabaka kubanga mulaba mulina powers obugagga bw'eggwanga bonna buli mikono gyammwe mulina powers nti abayogeranga bonna mubaguliridde muba compromising ekyo kubwakabaka kikolera ku president Museveni yekka anti twewuuza abasisiro bali tekikola anti sebo omwana ne bagobalese obwe mupite buba bwakabaka jikola kwa president bokka era sebo kagadi sebo mukama wange boba mutwala biruzi muzitwala we mupyo zisaidi kati fe twagalagama mukulu Museveni mayensi eno nzibu nnyo bwena atabuka n'abo be mulaba abajja okubalombako obukunkumuka abo be bajja okusooka okudduka kwanze abasajja bano abamu mikwano gyange bwe baba bajja ku palamenti kyasoosa mu nsawo ye paasipooti ye n'essente bakimanyi kye bakoze bannansi kati ffe abataagala kufuluma ggwanga lino abaagala emirembe manyi mutuwuliriza tugamba mukulu Museveni order tewali agenda kukkiriza mutabani wo oba omuwadde ssente kuba twategedde nti n'ababaka ba palamenti mwami Museveni obwedde abakubira essimu okgenda ku mukolo gwa mutabani we nti gundi togenzeewo eno bapulitendinga nti pulogulaamu yaabwe tebagimanyi naye in the actual sense eri security bebagira gundi genda kakati ekyo sebo ntandise nakyo kibaliriza nti mukyokozezza nnyo bannansi ffe abakatuliki bwe tuba tusaba nti totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bibi mwami Museveni tutwala bannayuganda mu kukemebwa abantu bagumidde embeera gye bayitamu obwavu lyabwe ne mulitwala wonna we mwagala we mutwala ebyali ebitongole bya gavumenti mubitwala n'amayumba essente ze twewola zifuuse zammwe kakati kyembudde nkugamba nti ebintu bino ebimu mubirabanga ebyolusaago abamu mujja kuba temula mubateeke makomera mwegenga bwe mulaga amaanyi naye eggwanga lino bwe linatabangukako bweri tetubeegayiridde mwesimwe mulina amayumba agalinga amawoteeri gimwe musula ate sebo mukama wange agaffe gakukola si gakubba era bwosanga owaffe alina ennyumba ebeerawo jenuni naye kati ennaku ezo obadde owuli omuvubuka ono gwe badde babanja sente z'emmwanyi $20 million ez'emmwanyi yazireeta kakati sebo ekyo nkigize kati rationalization gye twasaba gavumenti kuba eggwanga terikyaliko WNRM na opposition nze wensanga council n'ensima nensanga commissioner bamwine mbalabanga bannayuganda
era nze sisooka nga sinnabalaba nti NRM kimanyi baagala nnyo NRM naye kimanyi ti mu NRM nayo babeerayo ng'essakiro lyabwe basaka NRM sakiro lyabwe era takugamba nti NRM ajagala kumutuma obicho nabo mubuja nti wa NRM ekuli ku mutima agamba bwe bangobera wano mu sakiro lyange weekoma essakiro limanyi oli byasaka gye bagamba no problem anti yensonga lwaki nkugambye nze sisobola kuwalana kyoli mu kibiina kiri era kyetwagamba ne General Museveni nti obusungu bukendeere oba okutandika okukwata abavubuka bano ogamba wawangula naye obakwata enkya neggulu otaddewo nakakati enjogera gyokyogerako nti essakiro nedda essakiro kitegeeza oli byasaka nawe ekitegeeza essakiro lyo liri mu DP nti kugambe ekibiina libasakiro kati mbadde mbagamba nti twasaba gavumenti nti rationalization gye boogerako bokendeeza ensaasaanya terina kukola mu economy. We should have political rationalization too. Okay. They propose the economic rationalization, but we also need political rationalization. Political rationalization tewali nsonga lwaki omukulu Museveni akyabeera ne baminisita 82 mu biro bino nga ne auditor general yavuddeyo n'agamba eggwanga liwanise nga ebiro bino ng'eggwanga International Monetary Fund yagambye Uganda kati yemu ku nsi eziyingidde mu nnyanga y'ebyenfuna ng'okyalina baminisita 82 baminisita balina Kabangali okyalina baala diso olukunkumuli olutategeerekeka olina ba presidential advisor abatakuwagira okyalina bloated parliament erimu ababaka bitano tebasobola mu advising abamusanzeewa nga ne baminisita abamulaba balondemu nabuuza n'ogunaani oyo ng'abuuza nti oyo minisita ani oyo ne bamugamba oyo kimanyi kakati alina baminisita be 92 n'obuuza nti bano baminisita bonna baaki omukulu yabalonda nti saavisi bw'alonda baminisita abangi saavisi ebeewo the answers no kubanga tuli mu nyanga tewali sekita ekola ne tumugamba nti yes wakisobola okubaawo wano ekitubonyabonya ng'eggwanga it's not the many people are employed it's financial indiscipline among the employed people by government sibana abantu nange nsanyuka nnyo nga ndaba buli munansi akola ng'ate gavumenti emuwadde omulimu naye okwejalabya ne muyoola mbu mulimu obukundi bwammwe ne muyoolanga ssente mbusimanyi oyo weeruhama tomukwatako ngabbye oyo simanyi weekazo tomukwatako ngabbye oyo simanyi weerukungiri tomukwatako ngabbye ow'embaale bwabba amabaati oyo mutambuze buli lunaku mu kkooti omuswaze nalabye ono omukyala bambi ono gwe bagamba eyabba amabaati kitutu yekka ye yabba amabaati anti nkugambe yekka ye yabba amabaati lwaki abalala bo tobalaba kakati eyo selective applications of the laws nate naye tasobola kwogerera sakiro akimanyi bulungi mukulu wange honalebo Luttamaguzi emisango gyonna ejja kulimino omuntu ajandolinga abeera office of the DPP kati ekibuuzo ekyo akikubuuziza mu bukyala katuuliriza nkugamba gino handling yaje eri political bw'obbanga oveeyo mwami mukulu gy'ava gwe tebakulaba naye bw'obbanga ova Mbaale balina okuswaza kati kyetumugamba omuvubuka ono yabba ssente z'emmwanyi oyo omukulu Museveni weeyo waabwera eyo gye baveeyo mu nsiko zaabwe simanyi ani oba tumuheyo simanyi ani era basirika balinga abatamulaba yabba $20 million ono ow'amabaati yabba amabaati tegaweza na miliyoni 4 naye buli lunaku mukazi watu bamuleeruusa ne bamuleeruusa galinga ga miliyoni 5 nempulira ne minisita yagamba mukwano gwange nti ye yagasanga mu lujja tagasabangako kati tetuganye ebyo bisobola okubeerawo nekyetwetaaga ye financial discipline paka eyo nga tetugifunye olaba omusajja ono Kagame mutemu nnyo naye tumulaba ng'ekyokulabirako pulezidenti wa Africa ng'ekyokulabirako Rwanda Kagame kyeyasooka okukola mu nsi ye kwe kwinstilinga discipline oba olyani ye Kagame akugamba discipline era ensonga lwaki olaba buli agenda e Rwanda alaba buli kimu kiri organized
naye wano buli kimu osanga mu musaatu so nadde eno nadde eri nakola kino kyasobola okwagala kati olwaleero okugatta ebitongole bino is not the problem ne bw'obirekawo is not the problem ng'obireseewo ekiriwo nti edisipulini mwami Museveni baamuleetera kakiiko kentulako mu mwaka guli oguwedde baamuleetera nga muyunula mwakabulamu 7 trillion zibuze bubuzi 7 trillion ozimanyi zinyingi nnyo ddala naye ng'okebera ababba ssente beebo benkugambye abava mu disitulikiti zaabwe yunula bagiwa 8 trillion nkugambye 7 trillion ate basaba classified bazimaze okubula nga zimaze okugenda ne bakola obuguudo obwa leeya entono ennyo najja wano ne nkugamba lumu nali nva New York n'omusajja omu nga w'e Kenya nga tujja tunyumya nagamba nti enjawulo y'obubbi bw'e Uganda kuba Kenya y'emu ku nze esinga obubbi nagamba enjawulo y'obubbi bw'e Uganda n'obw'e Kenya nti e Kenya bw'omanya nti obbi omakinga sure nti contractor gw'owadde ekkubo mubeerako n'akola ekyo ekijjamu ezo ssente z'omuwadde n'atakola dibengalye n'omuga atirisi kola ekintu ekirabikako naye wano abasajja n'omukwata n'omuwa 1.4 trillion n'omugamba teekawo eddwaliro ly'erubowa n'azibba ate enkeera n'ajja n'agamba tulwanyisa bubbi n'akwata ow'obubaati obwa miliyoni 4 naye yabbe 1.4 trillion almost quarter of our budget kakati baatuleetedde ripooti nti gavumenti eyalise tekyalina sente cash flow era fe olumu batusasulanga parliament baga yes bakusasudde but there is no cash flow in Ministry of Finance ekyo badde okimanyi ne bakuba tukusasudde naye tewali sente naye nga tukusasudde kati kyekiriwo kakati ne gavumenti efuuse nga ba individual hand to mouth ezikuŋŋaanyizibwa wali zezigidende eri nti ekitabeerangawo mu hisitole ya Uganda nga n'ekisajja kyamini ekyali kifuga eggwanga lino ekyawola ne ku nsi nga UAE ne kiwola Saudi Arabia ekitabeerangawo kati gwe tusoma bitabo mwe Museveni bw'abawuliramu aga Uganda etandise okumpoomera bwe babeerayo atamanyi bwino Amini yawolanga ensi gye bayita Saudi Arabia n'awola ne UAE eno gye mutwala abaana bammwe okubeera era abawala bwe batulaba ne bagamba bano bava mu nsi wesebo nkikutereddeko emitwalo 2 bw'okikebera nga si kituufu ng'ogitwala Amini yawolanga kibo gyekiri teekawo bajja kukikubuuza Amini yawolanga UAE n'awolanga ne Saudi Arabia ngenda kuwa kakati ono kakati mbadde nkugamba ekizibu ekiriwo wano si kumaaji ng'obagatta bitongole nkozesa mbia sente omuntu yenna singa tubeeranga gavumenti y'e Rwanda nti omuntu yenna bwe bakuwadde sente nti zigenda kukola kugula ddagala walabye ripooti eyavudde mu ddwaliro ly'e Mulago nga bakulaga engeri gye babba eddagala naye nga ababba eddagala banene bamanyiddwa wano ne bateekawo zifamase zaabwe okwetooloola eddwaliro ly'e Mulago kati nalabye ne police station yaawe waliwo omunene ayagala okuteekawo supermarket n'alagira eno poliisi eveewo nti ndagidde eveewo poliisi eri e Mulago omunene omu mu ggwanga ayagala kuteekawo supermarket ye kakati bwe mubeera mu nsi nga amateeka tegakyakola ng'omusajja afuga nga sulutaani wakati enfuga ya Museveni eringa sulutaani alubini simanyi alusayasi bana abekata nti ekigambo kyeryeteeka constitution teriiwo eggwanga liba terisobola kutambula era nze kyensaba wewewo bw'omukulu yakisembye nze kyensaba kuba abakulu bano badde tebalina mirimu tugenda kubalirira okimanyi nti tugenda kubalirira yes omuntu tamwalaga mugoba bugobi ku mulimu era ogenda kulaba nga basaitinga amateeka gaabwe agabakuuma nti tojja kukeera nti ogambe nti ninsiima abadde akola mu yunula nkugobye waliwo osooka n'ojjayo n'omusasula n'omulirira w'okubaganya ku sente ezigenda okubayiririra nazo si za bulijjo nze kye naali badde nsaba kubona omukulu ono bwe yajja wano twamubuulira nti ozze wano osanzewo ekitongole ky'amasannyalaze kimu bakiyitanga UEB kakati olw'okuba nti alina banne abajja okufuula Uganda nga kampuni yaabwe y'ebyenfuna okusinziira engeri gye bafugamu Uganda ne bamugamba nti muzeeyo omanyi tutemeeteme era yaneewunyisa nnyo emabegakawo ng'agamba mu bino bye baakola yali tabimanyi ekitongole ekyali ekimu eky'amasannyalaze ekyayitibwanga UEB n'akitemamu ebitongole nga oba 5 kuliko UETCL UETCL simanyi UEDCE simanyi UTT simanyi UDD UMUMU ebyo byonna n'agenda ng'abisala mu kitongole kiri kimu n'abifuula 5
ne tumubuuza duplication y'ekintu kino egenda kuyamba etya ng'eggwanga. Kati nga bw'olaba wano tulina ministry ya Kampala, tulinawo minisita wa Kampala ne minisita wa Kampala wa Kampala Capital City Authority. We bali abo bonna for what? Waliwo director, waliwo mayor ne deputy mayor, waliwo minister ne minister state minister, bona bakola. Abo bonna baaki mu nsi efaanana bweti nduli enkuba yansanze mu Kampala amataba gabadde gantwala nenyimirira waggulu ku kifungu wano yenda kulaga wano wenkugamba wano mu industry enkuba yabadde entuta amataba era singa nabadde mu motoka buno obwa wansi gabadde gantutte n'emparking ebbali nenyimirira ku kifungu ne baŋŋamba nti wano mu industry ya Civil Council wenkugamba balinaanye ministry ya works eri ekkubo lyokwata kyenjogera si kya bulimba ne baŋŋamba nti wano enkuba bw'etonya musooka kuyimirira eri waggulu mu kalina amazzi gayinza okutwala ng'oli wansi naye nga tize capital city so ffe kye twagala okugamba mwami Museveni rationalization simbi naye asooka akendeezeeko ne mu byofuzi mu budde buno parliament twali badde tuteekateeko gikendeeza eve mu babaka bano be baproposinga okuba 605 basigaleyo ababaka 2 nze sifuddeeyo ekifo kyange baleetayo constituency empya 64 weziri wali eri kasoke tumulemu katontukomewo ampuliriza program lengera tukyagenda masesa wa yaffe esooka